Ali Kigozi kyadde kyafunye ku nakibiina ki National Unity Platform Ali Kigozi kyadde kyafunye ku buweerero oluvannyuma lwa kkooti ya Mwanga Mengo ebadde ekubirizibwa omulamuzi Lwengo Rogers okumuyimbula ku kakalu kaayo. Ono yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'E11 omwaka guno okuva e Kasubi ku bigambibwa nti yali ataddeko ekizindaalo okwali obubaka obusaba okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bwa pulezidenti nti era wano munnakibiina ky'NRM Kiiza Joseph omu ku beesimbyewo ku bwa kansala e Kasubi kwe kumukuba agakondi. Kigozi bw'ati alumiriza nti Kiiza ate bwe yavaawo n'addukira ku poliisi gye yamuggulirako ogw'okumukuba. Wano kati kale mukama ngone yagenda nampaye ku treatment ne bangulya ku ddagala nengena nga nejjanja bampala nga banenyiga kubanga sineza badansi ndikira era mbadde ntumyako n'eddagala nenkozesako nga tebanzikiza genda kufuna competition nina nakati up to now muno mpulira muno ne side wano bakona wano kubanga wano nawo damage bino byonna kati bigenze biwona bino byonna wa bali balina nakambya samanya ko bintu bingi bibankola. Ono atunkana gwa kukuba muntu ng'era olwaliro munnamateeka wa National Unity Platform Nsibuka Haruna amusabidde okweyimirirwa kkooti kyekkiriza. Tuze wano nitusaba okweyimirirwa era kkooti n'eba wamu naffe nekkiriza okweyimirirwa kwaffe era Kigozi Ali bamutadde kakalu ka kkooti ka miliyoni emu era bamweyimiridde ez'obutaliiwo. Bamweyimiridde okuli mukuluziwa Robert ne mukulu Kigozi ono Emmanuel bo bateekeddwako emitwalo tibwamu ng'era agamba bo bateekeddwako emitwalo 9 ez'obutaliiwo era nga kkooti ejja kudda ng'ennaku z'omwezi 2 January omusango gutandika okukola ki okuwulirwa. Kigozi atubuulidde engeri gye yakwatibwamu ng'era agamba nti yakosebwa nnyo bw'atyo nga yeetaaga kufuna bujjanjabi. Microphone yange nejja kukwatagana n'eyiye kubanga ebika byonna bye bimu. Kati yafubutuka najja misino nangeza kunsaba ku microphone nenkola ki nemusinza amaanyi na sliding anagwa wansi. Kati bwe yagwa wansi yasituka nandaliko kunkuba ebikonde ne group ye ngawe baali ne bayikonde bubi nnyo. Manakyali ne bakuŋŋaana ne mukuba waaki akoze ki mukuba waaki. Kati bwenagwa wansi nga musayi gukulukuta kati abantu ne banzirusa mu ddwaliro kuko obudde ate ye bwe yamaliza yadduka n'agenda ku poliisi n'agamba nze nkoze ki nti nze mukubye. Ziwa Robert munnakibiina ki National Unity Platform ng'avuganya ku bwa kansala e Kasubi avumiridde ekyabawagizi baabwe okukwatibwanga buli kaseera. Andi makomera omusajja ono Christmas adda agenda gikwatira eyo omwaka gumusange abaana baliyo babatulugunyiza bakuddemu enjala babakuba solido mbigere babakola ebikolo bingi nnyo olwokuba bawagira President Kyagulanyi. Ffe tubagamba ekintu kimu banoonya akalulu kaabwe naffe tunoonya akaffe. Ffe tetuli beeteefu kutabangula ggwanga lino. Tuli mu kalulu mwe Museveni ke yateekawo ne mwe ya Mukama ke yategeka nga tukanoonya nga President Kyagulanyi bwe yatugamba. Kkooti eyongezaayo omusango guno kutuuka ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi gwa Gatonnya omwaka gwa 2026. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.